Yes, Faadi TV jimbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya. Folengane ku Faadi News ne YouTube channel yange nteekayo amawulire ne bwe nteekayo neringa nteekayo. Bagamba ati munange singa Stabua Natooro's daughter graduates muwala wa Stabua Natooro graduate nze munnaye mugolengera mu kifaananyi ensonga ndowooza bya busawo agenze ndowooza byetu bya mama jukya mama yatandikawo eddwaliro omwana byagenzeemu era ng'essaawa zino Stabua Natooro ali mu ssanyu omwana amufaanana wabula abasanga byobuzi Stabua Natooro alina emyaka emeka ng'omwana mukulu abasinga omwana wa Stabua abakazi ne bagamba omwana nga mukulu Stabua Natooro toli myaka nga nkaaga si byangu naye ng'enkaaga ndabanga emingi ndabanga akyali omutototo Stabua ali myaka nga 5 oba 4 amanya abawala bakula mangu era n'okwesanga omwana nali myaka nga 18 simitono waisemanyi myaka yakayawezezza 2 ekisoboka okuba Stabua ayinza okuba myaka nga 4 naye nkaaga tannabagiwezi nkaaga nga giba mingi bannange abasinga mbalabeko ku social media nga bagamba Stabua ali myaka nkaaga omwana toyinza kuzaala mwana ono mukulu bw'ati noba ng'okyali myaka 4 wali myaka nkaaga naye nga munnange omwana we agraduatinze bintu bya busawo byagenze maama we yakola eddwaliro omwana agenda kuba akola mu ddwaliro lya maama kubanga maama kigenda kubangulira nnyo manye ebisesinga eri abantu abagraduatinga n'anoonya n'omulimu ne gumubula anti amalwaliro gonna ng'ate ebifo ate biki kugamba n'abeerawo okumala ebbanga naye kati ono waaba omwana we ng'agraduatinze kiba kyawedde dda kiba kyakulozingiddwa dda era ng'omwana ye kakati ekyaweredde kiki maama ayina eddwaliro agraduatinze kugamba ssanyu lyokkalyoka ku saidi ya Stabua Natooro okubanga omwana we asobodde okubanga agraduatinga bulungi emirimu manyanga emisomo agitambuza kiriya banaye batumedde kumanya bali mu ggwanga erya America enfolengane ku Faadi News eno bwe nteeka niri nga nteeka gikyekingeko nayo YouTube channel nga bagita Faadi News ne bagita Faadi TV gikyekingeko okusubscribe ng'onyige nekkale waliwo KBTV ne RTV Uganda nazo zina YouTube channel zange zina muzikyekingeko temuzijja kubanga mwejusa kubanga zonna nteekayo updates zonna eri nteekayo reviews ezikwatagana filimu za aromatic ku KBTV ne RTV Uganda nawo Faadi News gaba mawulire agaba gatambula agaba gakagwawo byonna twatugende byonna oba bisanga ku Faadi News just ekikakatako ku subscribe ng'onyige nekkale Faadi News Faadi TV zina YouTube channel zange bamwita Stabua Natooro Stabua Natooro muwala we agraduatinze olunaku olutwaliro ssanyu lyokka ku saidi ya Stabua Natooro masanyu gokka naye nga gye emyaka gyo bw'aba ayinza okuba nga 4 oba 5 naye nkaaga tagiweza ayinza okuba myaka nga 4 omuntu w'emyaka 4 asobola okuzaala oyo omwana w'emyaka nga 4 asobola okuzaala ono omwana omwana yakali myaka nga 2 mwaka yakagiweza 2 okuba myaka nga 2 mugumu kati weje emyaka manya abasinga balabe nga batokomoka omugambo Natooro omwana nga mukulu oli myaka nkaaga oba oli mu 7 naye ng'ow'emyaka 4 asobola okuba ng'azaala ono omwana kisoboka singa badde emyaka nga ameka omwana nga ali myaka 3 Natooro yandibadde emyaka nga 7 kiba kikyuseemukko jimpereka like Faadi TV Faadi News sekana ng'onfollowinga banaye mubeere bulungi baagala nnyo mwenna abali kata mbagamba nti muli battabu nnyo like ngo commenting mweraba